Nazala, assalamu alaikum. Nina recording gyenkola. Naye ntunulidde omwana ono muwala kemisera ne ngamba mu bantu bonaaze ekyogo ye yakukola ki? Wangi? Buli muntu onoomunaaze. Oli ludda network nga terikkiriya. Oli Nairobi. Kati omusajja alina kyama ekisukka ku kafeesi. Ng'agenda. Kati ogenda muyamba. Kubanga omututtemu oli wa network. Network zikulaga ki? Kale. Otuuka leero saa mmeka? Oli tonnatuuka ku airport? Awo sawa 5 oli Kampala. Oli ku Jomo Kenyatta oli wa? Kale. Kakubire ng'otuuse. Kale. So yoyo mama Fina jukira ngenda nkuwa okkiriza nti no lwaki ntadde mama Fina aliko ekizibu owulidde emyaka ene emabega yali ne Haja Haruna mbiri ne bitabuka bubi n'akubwa bubi nnyo n'akola biki mama Fina ngamukubi anti akugambye agambye mbawunye kalu wansi kyegambye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bannange ono omuwala ali atya eyo wamu? Ono kemisera ensonga ze zaggwa zitya? kemisera liwangu kemisera ebintu ebiwangu era nabyesonyiyenze muganda wange Ate lwaki? kemisera emboozi zire ziggwa naye engeri gyalina ababikutte mulinde basooke bamuze Uganda kubanga bwe naayogera binjagala okwogera essaawa zino bamba ayinza omufuna obulala naye nze ndi ku gurawundi ne-information gye nafunyeko bagyenfunyeko emmala naye kasooke omanye omuntu abanga ali mu mbeera erifaanako bwetyo waliwo ensonga bweti osooka n'oleka okwogera kubanga emboozi okuva gyetandise paka lwaleero nze tegatta naye kasooke mbawo omukisa asooka dde Uganda then nja kwogera mulamu ali bulungi oba waliwo embeera yonna? Kati labayo nga nawe bw'obiraba nange bwe mbiraba kubanga naye ngezezzaako okwagala omuntu okukkirira tebakubuulira waali era kasooka saba address waali weyo emboozi ekoma so obaddewo emboozi nyingi n'oddiini ezitagatta from day one obaddewo emboozi nyingi ezitagatta kati nze bw'ŋŋamba nti nno ali nfunye obuzibu bantomedde kisooka okubuuza wa oli wa nti bantomeredde wano eno ku Kalameero ku Sheero jangu kyoza kuteka kuŋŋamba nti ndi munyonyo wa nga bw'ombuuza ludda wa ate omuntu rero bakugamba nti bantu ndi munyonyo noddamu mukubiri gye nagamba nti ate ndi makindi ate nvuddewo ndi namasuba then wabirawo question mark awo
bambige mugezezaako ennaku emirundi ebiri nali nasooka nembyesonyiwa era ba statement ezitakwatagana aye ne kati era bazzeemu emboozi yeemu naye kati omusabire asooka adde Uganda muganda wange ebiwanvu ebintu by'omwana oyo naye ng'anadda anti waliwo abatya nti obayinza okuba ali mu mikono byaddala mikyamu agenda kudda talina emikono mikyamu gy'alimu agenda kudda talina emikono mikyamu gy'alimu agenda kudda just emboozi zaabwe abawandiise bawandiise bubi naye nga ajja kudda nkutegedde naye South Africa eyo wakyawambe naye mu South Africa eyo erinamu obuzibu ebyaddala nze nyina muzibu gwe manyi yafa n'abulirayo osobola okufiira ddala neera n'abaana abawala agabeere balenzi bonna bajje South Africa babeere careful so ndikera ku makya nagamba nti nkutwala South Africa olw'okuba omulabi azze Uganda ayambadde engoye ennungi wanengoye za layisi Nuruddin Uganda ziba za bbeeyi olina akwabanaga nti agenda kugulira obugatto gy'oyambadde nga ya miliyoni nga ya bukadde bubiri obwe Uganda naye yeerabidde nti gwewanjuguze wano ku sente za wano so kati abantu be Uganda bambi baleme kuggwamu bwe bakutunuulira emboozi y'omwana byebalaba okukyamuukirira so okukyamuukirira kukyabeeta nnyo ebizibu bingi ddala abaana abawala ate n'ensi South Africa yakalubye nnyo ate ki ekigikalubya abantu babadde nera we nali nga bagamba kati we to go in South Africa kuba abantu bagenda Canada ne bitatambula bageze bajja mmanya nti amazzi gasirira bageze bajja mmanya nti amazzi gasirira golooza omuwala ngoyo kemisera okubeera mu ezo firimu oza kubeera kwagala tekuba ekituufu era wabaawo ebitagatta ate kyomugale nekyala bannange social media n'abantu bana bagikozesa bulungi jabbayamba kati Nuruddin nja nenkutuukirira nti njakutwala South Africa tokoma ku social media yokka gyondabako ogenda mu polongi yange mulimu aba South Africa betubeera nabo wano ask them about Ali nga tanaba kutwala ogenda kulekawo omulimu gwo ogenda kulekawo omusajja wo otuuke eno bikufuukira ebizibu nfuna bulungi nnyo omuntu agenda kulimba emukati we yamugamba nti ogenda kukola simanya oba budde ba supermarket oba ogenda kukola muki ng'ofuna miliyoni 8 ye nnyini sooka omulabe nti ye azitowa obukadde 8 buli mwezi omukisa ono akugamba ogukuwa ye sooka omulabe ye azitowa 8 buli mwezi ebbanga lyamaze Uganda oly'omwezi oba emyezi 2 obukadde 8 bukwaddemu emirundi emeka bwewamusaba akakadde yakakuwaako eyo nno point oli agamba jangu eno n'omugamba mpaayo emitwalo 3 tulinde tuli bwe tuti nagamba lindako ate simanya ate kaadi yange bagiridde bafuna kaadi kati ogambye South Africa yakalubye etya we wali ekyenjawulo ekyaze ekigikalubiza ebituufu ekitokedera Nuruddin South Africa tegaba nnyo mirimu abantu abakulimba South Africa wita kulimba tegaba nnyo mirimu eri bagwira era abantu abagaba emirimu bebantu fenti nina amasomero nina workshops nina colleges nina restaurant gwosobola okuba munnauganda omulimu naye munnauganda ova Uganda bagenda muwa wano omulimu ogenda South Africa mu bazungu bayo bakuwa omulimu mu South Africa ng'ensi ekyangu ate kati abannayuganda abasinga kati ng'abasajja abakyabo bafunye omukisa nti kati wano uba weziri ezitaaliwo before emyaka egiriwedde emabega bavuga zi bodaboda eri za delivery nti waliwo kati bannayuganda bakoze buno bu dry cleaners bannayuganda bakoze PNB nti awo yayinza okuwa omulimu naye era sooka omubuuze Nuruddin olwaki ova Uganda nga bagenda kuwa omulimu nga yakuvamu emitwalo 5 ag'e Uganda ng'ate obadde Uganda okola naye kati bano abagenda South Africa ne bavayo nga bagagga bo bakola ki ekituufu anti nga baani gwe mpaayo omugagga gwomanyi nga ava South Africa omugagga manyi ba Ali Mawale nayina ono Kashadi Bank nze ndeka tonteekamu abo bw'olira bw'olaba mpaayo abalala andi ndi mukuba kutemera twalabanga bakasha ne tulaba basemwanga waliwo abavubuka bemmanyi bamuyitaana erinnya ligenze ng'era embeera yaabwe yakyukamu bwe bakomawo
kwabo bonna ani amaze South Africa emyaka egikwa wansi w'emyaka 2 kwabo bonna ani amaze emyaka yani yagendeyo mwaka gumu n'agaggawala era South Africa ekwambuyiza just nti sente zofuna zisinga kuze Uganda value naye okolera nga bw'okole Uganda. Ne waliwo yaŋŋamba nti bagundi babayita batwazi bamwe bayita bateekers mbw abamu betulaba betwegomba omulimu ogusinga okutambula South Africa njaga bubbi bola babo bagenze mu myaka 3 naddanga muzibu ne Uganda nabera gye bali abatwazi tobamanyi kyogamba oli munnamawulire tobamanyi anti ŋŋamba abaana eno bakyeyunira nnyo nti bw'oyingira South eyo obutwazi buli mu nsi yonna n'oluddiini omuntu abe Uganda era nga mutwazi ne mu Amerika era obutwazi gye buli so obutwazi wano weebuli e Uganda weebuli nze bangi nnyo bemmanyi Uganda abatwazi mu Amerika wa so obutwazi buli everywhere obufere buli wansi mu mufuuze obufere wonna bulamu webuki weebuli kakati omuntu alowooza okujja South Africa biki by'omugambye by'abalowooza nga tannajja esookera ddala kiringanga bufumbo n'oluddiini waba abakazi bangi betwasisinkana nga tannaba kuwasa abakazi betulina ng'owulira ddala nga wandi muwasizza naye ogenda omuwulira n'omubuuzaamu n'oyogera naye n'omulaba nga mulungi naye nga tategeera nga mulala n'omulaba nga ategeera naye nga agenda kukuumira ku gufumba n'ogamba noono wadde ategeera nnyo naye tekiggwa sigenda mufunamu mirembe n'ofuna oli nga si mulungi nnyo naye ng'alinamu aki amagezi n'emirembe n'ogamba alina eddiini kampaganga bonna betwawase waka si be basinga obulungi so kyegamba n'abantu abajja South Africa one baleme kukuma ku bulamu bwa social media baleme kulaba ku plastic ono gwe balaba ku ngulu anti buliza n'oluddiini kati Uganda ogendako out n'olaba emyenge abantu gye bagula nga bagiteeka ku mmeeza ye bagamba omwenge gwa hakadde kati nga ye eri omuntu e Uganda amanyi nti ecupa y'omwenge ya miliyoni ki emu kati olina alaba abaana ku social media nga oli baba batudde babeera n'eccupa 4 ez'emiliyoni e Uganda oba mpulira bulungi nnyo bulungi kati oli n'agamba nti olaba ono omusajja buli kanaku aba n'eccupa 4 nga ziri ku mmeeza ye ewiiki aba anywedde miliyoni 28 yazifuna naye ng'eccupa ezo zolaba n'oluddiini ewamu ez'e Uganda ez'emiliyoni eno za randi 5 g'emitwalo 11 gw'e Uganda sure zigugulingeko omwenge ono gwa layisi era abaana abasinga baba bajja e Uganda bagutikka mu motoka zaabwe wansi ne baguleeta najja n'ajooga nagwo kati buli mwana wamulaba ku live nga agumikisinga ne soda bw'ati n'agamba Mukama Katonda yasitula abantu amadaala nga tewali ddaala situle ate era n'oluddiini kasolaba omuntu nga ze Uganda mu Desemba nga zonna engoye empya mubuuza bulijjo abadde ayambala ki bwe ndaba omuntu nga ze Uganda nga buli kimu asabuukulula kisabuukulula gwe bulijjo tayambala lwaki buli kimu kipya kitegeeza naye yekuŋŋaanyiza n'akolayo ka shopping ke Uganda mukajja abakange alabikeko bulungi naye ng'eri embeera si nnungi naye omuntu wa bulijjo kati n'oluddiini oŋŋamba nti ngenda Uganda ng'avugayi mama yindu nkeberi eri esaati bweti n'engatto ŋŋendako Uganda ne Uganda eri wabayo n'engoye zaayo so omuntu kasisinkana kyaliwo nga buli omusinga nangoye empya nkwegayiridde baba kuyise kulankirya naye tomugamba bisukkakaawo tofuna birooto tosuubira kumala birooto byo n'oluddiini olaba South Africa ekisookera ddala ebitambula byafuuse ebitambula tebakyagabira bantu mpapula bannayuganda eno 100 bannayuganda 10 be balina empapula ezabeeza mu South Africa bannayuganda 9 tebalina empapula zino ziba zitya kati ndaba ez'e Dubai baba waawaka pamiti
kati South Africa kibeera kitya? Uganda okuwa obwiwaka pamiti ng'ojja applyinze Uganda ojja applyingira emyezi 3 ate okugikuwa olina okuba nga waka pamiti ng'omuntu akuyise nga bizinensi ze ziri fully registered ate nga n'omulimu gw'ogenda okukola ogwo teriyo mu South Africa asobola kugukola kati mulimu ki nga munnansi tasobola kugukola kati mulimu ki ddala tubulaba bangi babuuka nsiko olina kuyita gy'oyise oyita Botswana n'ogwe South Africa oba Zimbabwe olinga agamba kati awo kitegeeza kizibu okuva e Uganda ng'ozze mu mateeka n'oludini nayo oludini koza bonna kulibola be Uganda mu December nti bakomawo na nnyonyi kale sebo nze olumu mba mbuuza bubuuza kumanya nti kituufu ekirungi kya wano nti bw'oyingira ensi osobola okubeera nga tufaanagana waba muna Uganda ng'afaananga mu South Africa kati fe abaddugavu tulina abavenda baba mu Limpopo so osobola okubeeramu omwaka nga teri naakuyimiriza so n'ofuluma nodda so kati omuntu omupya ku ssaawa ya leero okutandika okukola nga talina bitambula nga tolina bitambuliso bizibu nnyo bizibu nnyo so kati oyo omwana oyo omuwala simanyi nakumanya oba yajjira ku visa ye anaaba wa mukisa ne baba bamudongowaza ne bamubuukisa n'ensiko ate bwaga nagezaako omubuuzi wa passport agira nanga abaagitwala naye nenda nnyo omubuuzi oba yajjira mu nnyonyi kati oyo nnyini okufuluma okuyita ku airport awo mboozi era batabe bagezi nnyo bayinza n'omukwatirawo so awo nawo mboozi nnyingi yakubulirira bwe batabe bagezi nnyo nga yabuuka nsiko balina omubuuza yayingira atya so babawawo okusasulira bingi naye nze naate mmaze oledi okubagamba ekyokukola dwakubadde nze nabivuddemu nga ndabawo emboozi etagatta so saanya okubeera mu kintu nkya kigenda kunjokesa nakumbuuza bingi ekigendererwa kikufuna kasente sijja kulimba muganda wange Nurudini sijja kulimba saagala nnyo okwogerera muwala oyo nga tannafuluma ggwanga saagala kumwogerako kigambo kyonna wabula nsaba bwebiri nga bwebiri adde Uganda kyensooka ddala okusaba kubanga afulume saagala mbeere mubi mu bantu baagala mumuyamba so nsaba bamuyambe kuba kyo kituufu kingi eti ali mu mbeera mbi ekyo kituufu teriyo omuntu omunange omuwala yali star yali atuuse na buli kimu n'engeri gye yajjamu eno n'ebirala kakati bwatuukidde okuvayo ajje mu kamera ng'embiri ziringa olumbugu kitegeeza tali bulungi naye wakubadde nti waliwo emboozi gye saagala kugula aye gye saagala kuguza abantu azinaawo naye kamuwe chance asooka afulume eggwanga kale muganda wange Ali kaninde lwolintwalako e South Africa anytime muganda wange kale salamu aleikum ate nga zirimu awo bagenda kukubuusa nsi olina kumpisa waggulu taata olina kumpisa waggulu siyinza nakugenda nze ku nsiko byemalawo bwe bindya okugamba nti Nurudini tofaayo gwe linnya otuke Botswana bajja kukuyisa mu gundi omanyi babateeka wansi wa zibaasi wansi wa baasi Nurudini emboozi bizikunyumiza bulala salamu aleikum sooka ombulireyo katono agenze waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu Ali Mawale ndowooza ensonga za Ali Mawale oziwulidde twogera ku nsonga za South Africa omwana omuwala Kemisera ebimuliko byebyo nabadde nyina benjogerako naye neŋŋamba kansooke mwebuulize bwe nali njogerako ne Ali mu kusooka ensonga naye yali agamba mbu teziggwa tezitegeerekeka however asaba omwana oyo omuwala akoleki omewo naye Ali kyayogeddeko alabika si yekka yali mu buzibu bangi mbw ate kati bayigga buyizi yaŋŋambyeko ntino ekiri wali bakeera kusolooza South Africa lwaki ekambuwadde bwetu baati yawona yeekomerawo ali ku chano ye anti kyegamba nti ani
kemisera n'abantu abali awo nti South Africa erina obusente bweyina nga ensi ngaggamu okusinga wano. Ate ekirala abantu be South Africa bali mu kiki tuyita obudongo bafala. Kati mu bwafala baabwe bakkiririza nnyo mu kikichaka mu kalogo kale bayita kaki kalogo kawala kalenzi wabe bayita kalogo kalenzi bakawalaka babimalayo bwe bityo ganja se kalogo kawala kalenzi kigwera wanzo bagano bayita kalogo kalenzi ntero kiwulya nesi kimanyi nnyo kale bakkiriza nnyo mu ddogo baddogo kati mu ddogo lyabwe ate ba bunnansi buli kimu balabanga tekisoboka kubeerawo kyokka kati ne bafuna ababalimba ebituufu be bannayuganda ate bo bagezi bazibu ne babagamba nti gujja buzi kuŋŋaanya serewo naki ddagala ly'amaanyi simanya biki balina ebirooto bingi kati bamala okukola ekyo ngera ali bwakugambye nti osanga mmoze kati nga bwewaguze zino esweta z'empya simala temuli kantu mundu moze bannange kaki kaakati kuno nayo n'akantu mundu okagazaaki kaki tulina obudde okuba kujja okuli nina amasati nga 10 wali kaakati abantu abo bajja ne bakulawo ekifaananyi ekirungi n'ofunamu essuubi nti osobola okugenda naye bikaluba kuba ate waliyo n'abanigeria bannannyini bubbi ffe tuli baana bato Nigeria mu bubbi ndala nnyo batusinga abo mu bubbi tuli bakozi baabwe tuli bambowa nkugambye ababbi abasinga gy'obasanga mu nsi gye bali wabayo ababoosi b'abanigeria kati nga abanigeria be baboosi b'abannayuganda bowulira nti gundi atunda njaga Japan China aba akolera mu Nigeria Nigeria yababoosi yabananyini sabu nafuna Uganda mu mbowa kati bino ebyamasaba bannayuganda bainvestingira ddala baba bainvesita ajja waddala seriously waliwo kitya muweesi oba Ntambi kati nga Shalom ye mukozi oli omwafuna jadda mu kidomola tuwamanya kale kitya muweesi ng'omwadda mu kidomola omusajja baweteramu bali bantu bange teri manyamalala bange nnyo si babo wuliriza tufuna abalala oli nadda eri kati tugeze ani Shalom naafuna jajja mu kidomola agira waliwo omulala gye baŋŋamba nga bayinza okuba bakola ebintu nga bikola engeri ya sound eyo eringa bomu n'amugamba kati ekintu bwe kivuga totunula mabega nti ye kati muba n'abantu nga bana olina Moze olina Ganja olina Shalom olina Ntambi kati mutudde naye ng'omulimu gw'abatwala kola busawo Buganda kufeera naye nga n'empewo temulina neegi ne mumanya omusajja tulina omumutuma tugeze emitwalo gye 10 oba 2 ejja $2 2 aga $2 ago oba mubukadde nga 7 mwaga ziba sente siwe kiri yes obukadde nga 7.5 olwa $1 oba mu 2 ne mumanya tugenda kuba kigundi kino naye olumala bwati bwafuluma bwati ezo ennaku 2 kuba yagenda believinze nti bibamugambye bituufu kati agendo ne babala nti basenguka bagenda kwolwo bamanya ddiru olutoola bamaze omukuba Botswana Swaziland kati bwe bafuluma bati era abamu basooka ne babula abalala nga babanoonya oluvannyuma ne babafuna kati omulaba atuuse e Kampala ndi ku muntu alina almost obukadde 10 waba bakoze bangi omulala yakoze ne munne oluusi awamu beerya na mwaka 8 ne mufuna obukadde 5 n'abasooka bawayo miliyoni nga 5 n'agati tezijja kunyuma nga tufuluma nazo katuziteeke bwe zuti n'abagatta era obasanga e South Africa nga munnayuganda anoonya munnayuganda bebbye beeremesezza ettima ly'abannayuganda teriggwayo batuuka mu kifo era kimu ne balwanirawo
nga buli omu yawaabira munne kiringa oyo talina mpapula kiringaga wano bano abaganda abeerwanyisa ono akuba ono ati byegamba nti beebo n'agamba tolina maanyi ono olwadya kino ono totegeera gwe be babaganda naye ne bannayuganda at large babeereyo ne waba mu America bwe batyo omuntu agenda n'awaabira munne nti oyo talina mpapula muzimubuuze muzimubuuze nga naye ekimutta kulaba Uganda ng'oyavuwadde aji tuli ku Kemisero yali talina byayinza kukola wano okusinga okugenda wali kuba namulaba omusajja ono gwalina yabba mubbi yamujja ku Mary Butter omusajja yamutwala eyo bwe mpulira naye saaliyo naye kyeŋŋamba Kemisera muwala muyimbi ate yali afunye omukisa naye nga n'afunamu ebizibu ng'omuwala omuntu omulala ne bimutwalamukko omwaka mulamba n'ayingira omulala kati n'atuuka gye bayita depression n'agattako okubeera desperate omuntu ali desperate kye baba bategeeza nti ekijja kyekikola kyekijja nti akola n'ekyatandikoze kye bayita okubeera desperate ekijja kyakola ebiseera ebisinga kijjira mu mbeera nti nekyatandikoze akikola afuna omuntu omuwala afuna olubuto olw'obwavu ono alumufunisiza olw'okuba alina kasente n'agamba kangende n'ono omusajja omusanga alina ennyindo ziringa ennya ze batambulira balinnyako bati nga mbi nnyo nga mbi nnyo kyoba omanya nga bamukuba ebifaananyi ana okulondamu ekimu ng'etunudde wansi kaakati naye omuwala asobola okwebaka n'omusajja olw'okubeera ali desperate nkuwa ndese kifaananyi kuwa nti amutunulira ennyindo nga naye yennyini agitya tesaana kutunulamu direct naye agamba ennyindo gireete entunule wano tewali buzibu n'abala amabaati n'abala amabaati ng'ennyindo eyo abula agita n'ogitya alinga alaba omuzimu naye olw'okuba ali bambi obwavu obwetaavu ebizibu ebimuliko Lucy yazaala kati amaliriza agamba ekijja kyekikola ekijja kati Kemisera muyimbi mulungi nnyo ate nno muwala mulungi ate nnyo kati nkuwa oli gwe baalabako Kemisera buli musajja yamulaba nga yali amwagala kyali kyaddala nga muwala mweru naye nga bomanyi bigurupu bamuyigiriza ebiragalalagala ne bamuyigiriza amayirungi mwali omulungi bwati bigurupu bijja kati amaliriza alina Haja Aruna Mubiru Haja Aruna yeyitamu yeri mukazi wa Aruna Mubiru simanyi olima Loira gampi Kemisera wali tokimanyi adda gwa ngamba yali mukyala we ddala Haji wanabiwulira byaliko ne mawulire ne bayombaga ne bbanga Haji zinsuulu mukubireko mugaye bannayo muntu Haji Aruna Mubiru yegompadde tobale tomanyi moze naawe Megatron tovaako abali ku Megatron ensi ebimanya mu covid awo nga yakakubiraji bali kyala ofi kiri kitya bayawukana bubi nnyo tuli ku interview gundi yayombye ngenda mugamba musajja wange nze nina eyayombye Jenkins kubyo wamukwata tategedde twamugamba naye ndowooza ali kuziika nga tawulira kati Jenkins kiki mwamuwayiriza kye yabadde tasobola kwogera kajanja kiki mwawayiriza yagambye agenda tubulooke nga kali kajeni ne kamugamba okay kangu nkubira Haja Aruna kati saagala ogayingire nebintu bya Haja Aruna Mubiru si byagundi si bya bali kale nova kwa Aruna nonduka bwo era aji yamuleka lwebyo biragalalagala ne baawukanira biragalalagala ng'abeera awo bubi nnyo ne bwe kamukebere kanonye waliko wano kasitole kamu olabe Haja Aruna Mubiru nga awaana Kemisera nga laavu etabuse ebatabuse nedda nga batabuse basowaganye nga balinga ono ajiani ono wakakono olwo aji wakakono yabeeranga kubukedde omutegedde oyo spare parts spare parts era mbuche yamukolanga aji ayina omukazi ng'omukwano gubatta leero bagajja bayombye myaka emeka egyo myaka naye kino kyaji wulira myaka emeka
myaka 4 omutwe gugamba ki eyali mukyala Aruna Mubiru awadde kemisera amagezi owulidde kankwongere endala someno kino kukisoma kemisera akyalujja ennaku aja Aruna Mubiru gye yemuyisaamu nkwongere ddala kankwongere aji yandituwaddeyo akantu nkwongere emboozi yali mukyala we ekyo magambye nti ndo soogera nti bya bbali ensi yali ekimanyi kiwala kirungi nnyo yakizaalamu omwana simanyi awo ate naye beyagayira ddala okumala ebbanga yali mukyala wa Aruna Mubiru sigwe mutwe stole ngamba tuze okunoonya ku kemisera okusinziira ku bitambula nti yagudde mu film production ate ng'era abadde mukyala wa Hajji Aruna Mubiru nze njogera obuzibu bwavudde ku ki ensonga zino zonna agenda kuba nga azitunuulira embeera gy'alimu bw'omutunuulira si nnungi kubanga ali ng'omuntu wabadde akaaba akaseera akayise nga nakatonjogerera akiraba ensonga oziwulira kemisera kiki ng'oli maziga obuzibu buvudde ku kimu amaziga gali kumpi ye wakubonaabona otegedde nti ekigambo engeri gyo ompadde n'omutwe gwe ngenda okuteekerako abantu balabe eyali mukyala waja Aruna agudde eddala tekimala ganja eyali mukyala wa Aruna Mubiru agudde eddala bambi okimanyi nti yagudde eddala bambi ali depressed wulira waawo wokka nga tukulaba ebivulu ebisinga obeera ne manejawo stroke omwami wo ng'ebintu bitambula kiki nga bwekimanyi kubanga era recently navaine bayita mukwano olukoyi nomala kyalirugame ofunulukaddemugo nokwagala kuli olufuna omwega omukadde mukola olukoyi kati kyogamba kugwani yagoba munne gwagoba Hajji Aruna ng'ofunye mupya oba Hajji yakugoba ng'afunye mupya Hajji yakyawa olwakiri kyoŋŋambye ebiragalalagala kati oyawudde Nurudini ku bantu b'abalala banyumya emboozi adadda gwe toli wa bulijjo era nkuleeta njagala kugamba nti izo saazikola naye nazigoberera njagadde kuwa enjawulo era kati era gwe nsose nenjogera noweekanga n'ogamba okakasa negamba byali mu mawulire nenkakuwako nti si sitoola emu eno gye nkuzanyire ya Bukedde eri ku peegi yange Bukedde TV si bya palapasene gundi kati kemisera alabika alina ekizibu yagwiridde eddala eddalu si ddalu mbeera mbi naye kyendaba Mama Fiina ayambye abantu bangi era yamuyise yeetaaga kunaaba kyogo kubira ku Mama Fiina yeetaaga kunaaba kyogo kati olaba Equity for Men bagikubbako tebagibba yagibba atoze yayekola abantu bamuyiikira olina wali ozemu mulaba oba ategeera bulungi bali bamuwadde basala agenda bisoma babisoma naye mbu ngaayagalako paati mu Luganda ne bagamba teeka temuli Luganda meya bwayagala Nazaala salaamu aleikum nina recording gyenkola naye ntunulidde omwana ono muwala kemisera ne ŋŋamba mu bantu bonaaza ekyogo ye yakukola ki wangi buli muntu onoomunaa oli ludda network nga terikkiriya oli Nairobi kati okugamba nti oli mulungi munange obulungi tebabulya omusajja alina kyama ekirala kyayagala ekisukka ku kafeesi bakemisera
ayo musajja bw'atuuka omugenda olunaku lumu ng'agenda mutuwaawo enawunye kalabe wansi alinga mbuzi kati ogenda mumuyamba kubanga omututtemu oli wa netiwaaka netiwaaka zikulaga ki? kale otuuka leero saameka oli tonnatuuka ku airport awo sawa 5 oli Kampala oli ku Jomo Kenyatta oliwa kale kakubire ng'otuuse kale so yoyo mama Fina jukira ngenda nkuwa okkiriza nti no lwaki ntadde mama Fina aliko ekizibu owulidde emyaka ena emabega yali ne Haja Haruna mbiri ne bitabuka bubi n'akubwa bubi nnyo n'akola biki mama Fina ngamukubi anti akugambye agambye mbawunye kalungi wansi kyegambye tagambye bw'atyo kyegamba nti bw'otunula nagenda muyamba agambye ekyogo lwaki mubuuzizza kyogo nti ne kati nodduka eno embeera neetabuka n'ogenda South Africa nayo neetabuka ku bulungi bwe atirisi bandibadde bamuteeka wali n'atuula abantu ne bamubbirako ssente olaba ebyana ebyo bibiri wano bitawaanya abasajja babiwemotokeeza ebbeeyi nekigenda tokaawo nga kibi kizibu ate byayiga kyo kyekolako nekiba nga kivayo bulungi nnyo nekyemudola naye mama Fina agenda muyamba era agambye mubuuza naŋŋamba anaanaaza bameka ekyogo kuba kati omwana oyo alina ebizibu either famire ye waliwo abantu abalina ebikolimo kemisera wange yali nno mukwano gwange bambi annuma naye kati bwe ngasse nezijjukira biri byaliwo ne bino ne bijja Haja Haruna mu birungu eri gyayagalamu bakyala be yayagala omwana oyo nesekwagala ye naye kyabatabula bigurupu yafuna abasomaya bayinule mwanje ne bamuyigiriza okunywa njaga ono si yali atambula nakana kaliwo akalenzi akekuzanga akawala yoyo bannange yoyo kanaki waliwo kano simaya bakayita kaani Pius balamuke yagira sikamanyi kaliwaawo yali ayingidde ebisiyaga otegedde kati emize egyo gyonna n'agitwala nga giriko ekikolimo omuntu abaako kizibu nga kikwambala kikozesa buli kibi nga yeetaaga kusaalira nova wano ebizibu era nebikulu yeetaaga kufuna gundu kufuna wudhu ekiro sawa nga 8 nezukka n'asaalako bwe ndaba bayimbi nalabye baŋŋambye ne Anita de Diva yafunye omu Nigeria kataamutte yatuze mutuge kataamutte yamugambye wansi wajja kweggula n'amunyweza wano omusajja nzita badala ekikwiri masolo nekigamba mumulejere lwatuse nekirejere kimugamba ekimulula zibu komba sweet ebyo si bya Queen Anita yabyogera yabadde agenze kukolayo naga omusajja olwatuse naŋŋamba naggala woteri naŋŋamba kaakati yimba namuwa omuzinga luguugwo yimba munga munene muzibu yimba ewatali kusaaga njagala oyimba ate ennyimba zonna ninandikoko nandifagova naziko nga ndikyavaayo eddoboozi n'amugamba ssebo nze siyimba siri muyimbi nabivaako omuzinda luguugwo tandika kati yimba olwaganye tuyatuze mutuga naye yali n'oyo ebiragalalagala abaana abawala mu abayimbi abakazi mu Uganda ndaba kati abaliko successful betulaba kuliko Shiba Spice n'abatonotono ne bano abasigadde kiki buzibu ki kuba ze n'abayimbi abannuma olaba Lydia Jasmine oyo mujja tuuka mulabeko nze mbabuulire buzibu ki bwe basabwe bayina industry temukyali ssente industry erina ebyetaago bingi ate terimu bateesiteesi kakati omuyimbi abamu
ajja n'akuba oluyimba Katonda n'amuyamba n'afubutukayo muyimbi ono bw'afubutukayo ebyetaago ne bikyuka abadde asula ku salaama nga takyajyayo yeetaaga okusulako ekiwaatule munyonyo ntinda buziga lubaga kaakati ate oyo aba akyali lubaga bapukambi meya gyasula balook artist naye bw'amala okutuuka mu ekyo demands zeyongera okujja bw'amala ekyo abasajja baagala abayimbi abawala basita nze nina mukwano gwayo gwe nnina nze simusobola owadde naye ssebo kyeyeekola ngenda mugamba Juli nedda tubuuza munnange gwamanyi anti gwamanyi nze gweyogera bigambo byo nze ngira kale kakazi kaddu kajja ne mukola programu buli lunaku mukola programu emukwemu gwamanyi nze yogera bigambo byo Julian nakasindi era olebe talya nna oli kale gwedi otakola na mubiri gwamanyi mwemwogere bigambo byammwe nze mbabuli kale oyagala okunkyawaganya n'abantu bange kyekonyomera okyagale kale mutwale ku Nurudini Ntege mukole anti oyagala kunkyawaganya naye kino nze omuntu wano gwensinga okuwa respect nze mpa abantu benkola nabo era sigera kwogera lijja y'abantu oziga kuwanya respect kutumbirako nnyo mu ngeri enjawulo ndaba ku mukutu guno obadde ongamba obadde okyagamba keko kasisiko baali musinga okuwa respect gwe ng'okola na gwe so obadde ongamba abayimbi abo demand zeyongera nga bazofokasita kyeŋŋamba nga bw'okyogedde wano ky'osembezaayo tovanga mu muntu nze sobola kubanga je tusiiba naye buli lunaku biveeko si gwe ŋŋamba ogambya nkubuule era nowogambye yejje era yenna n'abantu bamutegedde naye obadde oŋŋamba obadde okyagenda maaso gw'ombuuza kati kirina byenkubuuza musibe bulungi mweraba nedda kale otegeeza Juli nani ogambye ye Julian sigenda tukyakola ganja omumwa omwogera kuleetera ebizibu nze nkubuulira ajo obadde okyatanya ensonga ziri tumalirize kemi tumukomyawo kemi tumukomezaawo n'abayimbi babadde obuzamba kale kambawo omuziki nga nkugamba nti abayimbi demands nnyingi okubuzaabuzibwa kungi tebalina guidance singa twalinawo nti omuyimbi ayimbira under a certain management nga naye yemulike obuvunaanyizibwa bwonna yekola vidiyo yemuteekamu ssente nga swangs kakati olw'okuba omuyimbi abeera awo tagambwako n'abasajja nno bwe bali kati gye bigwera omuntu ono amaliriza atomedde mu kutomera pate ye Kampala bantu balowooza yakunywa biragalalagala namyenge egyo gye tubadde twogerako ne mukulu Ali gy'abadde anyumya nti omuwala atuuka ng'anywa mwenge bamugamba biragalalagala na basajja abayinamu ku ssente abawala bakubye obwamalaaya abo bolaba abayimbi bazanya gwansimbi gwe nagamba oba namugambako tava ku nnyonyi nga tava ku nnyonyi naye ng'omubuuza tulage gy'oyimba teri gy'alina buuki tulage gy'oyimba omunira ku boxingidde omulagata n'abalala nedda n'omubuuza n'omubuuza bakutegeseewa kati abamu babakola ne bwe bati ne babayimbisaako mu mayumba nze namuleese naaga tugenda tutegekayokko mu nnyumba ya Nurudini olwo ndi Boston naaga nti okke baleetiyo $2 ne bamuwayo $2 najja oba 3 naye ng'ekituufu yagenze kumuwoomya yagenze gundi kugabula yagenze kuyimba kweri microphone y'omu Nigeria ene yatuzizza gundi anida de diva muno bonna ajudde enkwago kaakati abo
bambi beesanga ng'embeera yeekoze eki ebatuuseeko kati mu kubatuukako kariya weefiira concentration eno y'okugamba kati nga wala Raymond Namakula nti yamanye alina kulya ku kuyimba kwe era akuba oba ayina ettima kuba abantu bagamba mukodo bo baali bamuwadde anti nkunyumiza bo kibagamba ndi mukuwa oba mukodo oba si mukodo yayimba yerwanako n'ayimba Shiba waali ayimba Shiba kyekimu Spice naye ayimba Spice kati basindi ngolaba omuntu ali kuki ali ku kitone ali kutona akiyiyiza yadde nolabanga waliwo kati nga basindi oza noga nti challenges mulimu kale ba management naye nga yo olaba afubye okuyimirizaawo omulimo gwe kati ate ng'ono omulala agamba nti anze ndi mulungi kankole figure kati bajja ate nga abeera ku Facebook na posting efaananyi nga 8 olunaku ng'ababaya b'e Kampala bakumalawo lwa buwoomi n'Abannayuganda ababeera ebweru w'eggwanga lwa buwoomi naye nga buli omu abamu engeri gye babawuutamu amuwuuta agamba nkuweerezeemuko muyitemu eno ango bagabulamu n'adda ne bamukubira essimu abawe batunga tabakunyonya ali Dubai wuyo oyina nga alina n'ensi gy'ogamba yagenze Japan n'oga mukulu bagenda mutegekawa omanyo ali Thailand n'ogamba enewe naye singa basobola okufunamu abasajja be baagala ebituufu there nisobola okukkaanya nabo naye kitali ekyo wewava obuzibu tubaza okubeera nti mbadde mutambula naffe ku mukutu gwa Nurdin Tege wamu ne Megatron Media stories na nyingi zikyajja each and every day tubaawo ne tuba nga tukuwa information